Yes, webale kubanga okyagoberera Red Zone TV. Gwatanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko o subscribinge ku channel eno kwata kade aka notification oberenga to missing nsonga yonna. Njagala kubanga nkuwa updates. Jukiro nako lwaleero Mulwana oluvanyuma lwokuba nti yafa omusajja yogolaba ndese ekifaananyi ekyo ng'ali mu nkofiira eya People Power olw'ensonga ezitali zimu. Mulwana omusajja yayimba toka kwa balabala ebimu ku bifaananyi n'ebimu kwataka ebitonotono nabikuwadde olunaku lwajjo gwe yatambudde naffe wano ku Red Zone TV n'emikutu gyaffe emirala. Kakati waliwo ensasagge ebadde ku bitundu by'e Katonga FDC Katonga section. Jukira omusajja ono yabwe yayimbira toka kwa balabala musajja mulwanyi nnyo abadde akkiririza mu nkyukakyuka abadde akkiririza mu bakulembeze abalwanirira enkyukakyuka era amaze ebbanga ddene nga yeegatta nnyo era ng'alabibwako nnyo n'abakulembeze bano Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Dr. Kano Besigye n'abamu ku bakulembeze abalala abali ku ludda oluwabula gavumenti olulwanirira enkyukakyuka. Era Mulwana ono wafiiridde abasajja bano babadde bakola ekintu kinene nnyo mu bulamu bwe okulaba nga bambi bamutaasa. Kakati nga we mumanyi omusajja Balam Barugahare ali mu team MK ngenda kuwanuka kiripu Lord Mayor Salongo Erias Lukwago kyakoze Balam toyinza kubanga okitegeera. Njagala okutegeeza nti omusajja ono amaze ebbanga ng'avumirira nnyo abadde avumirira nnyo nga bw'okiwulira embeera y'okubeera nti Uganda erimu effugabbi era nga sinaba kubanga ngenda wala njagala nsooke nkuwe ku bigambo ebimu Mulwana byafudde ng'ayogedde era njagala obiwulirize bulungi nnyo. Eddoboozi liyinza okuba liri wansi mukko naye nja kusaba oliwulirize. Mulwana alina ebigambo bye yayogera ng'alaga ayina obulumi ku ggwanga lye, ayina obulumi okubeera nga Uganda egaanye okufuna enkyukakyuka. Sooka owulirize ebigambo bya Mulwana then nzija nkuwe Balamu biki byabadde agezaako okukola ku Lumbe na kiki ekimutuuseeko. Mulwana njagala kubanga nkuwe ebigambo bye agambye. Bannayuganda bakunyiriza tutuuka mu bokisi z'emachini nga Mwami Museveni alinamu obululu 40 mu bokisi buba buvuddewa tasaana kufuna wadde akalulu. Bw'obanga okyapangisa ennyumba ze twapangisanga $5,000 kakati kasinga oluumu kali mu $20,000 naawe nojja n'otuwa Mwami Museveni ng'oli mu Makindye mu kibuga nga ne sabbuuni tolina abajjewo obululu 40 mu bokisi. Kyekuga nti bannayuganda tosobola kulwana nabo. Yesesasesa ng'akirala balina enkwe ne gwola bayambadde emizina ali obubi olw'omuwa 10,000 ng'awa Museveni akabu. Bannayuganda bogamba nti ogenda lwana nabo tosobola kulwana nabo tebakuliiko. Tebakuliiko bali kuki bali sebo tulwanire bo bakuteekayo. Bobi Lwana Bobi tulwaniride Bobi tulwanire nga bo bali waka sabuni n'alinnya sabuni amala kulinnya ne bagamba ne bajoka ate nabo ne alinnya era ne basirika tebalina buzibu. Naye nga amazima akakyukano nga liita y'amafuta egenda mu 6 sabuni ali mu $1,000. Abantu b'omukyalo bakozesa butadde amafuta ga bbeeyi. Kando yali yangala nusu 10 kati eri. Red Zone TV kwokyali bigambo bya Mulwana yeebuuzanga mu Makindye Museveni afuna watya obululu obwo 40 mu box. Kakati ebyo ebimu ku ebigambo bingi nnyo nga kwogatta n'oluyimba lwe yayimba ate ng'ayimbira aboludde oluvuganyiro okusinga ayimbira Dr. Kano Besigye. Kakati tubadde mu Lumbe eyo Balam Barugahara nga we mumumanyi omusajja wa MK movement abasajja abatembeeta ekintu kya Muhoozi Kainerugaba. Balamu ababadde bamaze ebbanga ddene nga bagala okukozesa Mulwana ono engeri gy'abadde omulwadde njagala n'okutwala mpola kubanga waliwo n'ensonga za Segirinya eziyingidde mu bintu bino era ngenda kuwa n'ebigambo Lord Mayor byayogedde ng'abigamba Balamu maaso ku maaso nga bali mu Lumbe. Amugaye Balamu mulekerawo okukozesa abalwadde nga mubalimbye okubawaayo akasente n'okubatwala ku bbiiru yammwe okulaba nga bafuna obujjanjabi obulungi. Bwe buba nga obujjanjabi obulungi obwo bubalemye okuteeka mu ggwanga
temugenda kudda ku balwadde mutandiko bazanyisa emizannyo gyammwe egy'ebyobufuzi. Honorable Segirinya yali mu ddwaliro mu komera ng'ate mulwadde mumusibye gavumenti gy'otembeeta gavumenti gy'owagira abasajja b'okola nabo be basiba Honorable Segirinya nga tebaagala agende kufuna bujjanjabi. Kyokka Segirinya yali ali mu ddwaliro nga tulaba ensi yonna emulaba Segirinya afeenya omusajja aggwerawo mu ddwaliro naye mmwe nga musirise mulinze kimu mumwogeze nti NUP tetulabiridde n'ebintu ebirala bwe bityo ebifaananako bwe bityo era n'amugamba Balam mulekerawo okukozesa abalwadde nga mwagala okuzannya geemu zammwe ez'ebyobufuzi. Balam kimuweddeko naye bulungulula mpolampola natandika okwekubyakubya obusimusimu naye ng'embeera tagitegeera. Ono Ssaalongo Erias Lukwago kyamukoze amuleetedde reference n'agamba Segirinya yali ajja tuuka okufiira mu ddwaliro nga temumuyambye ate nga temumutadde naye nga ffe ab'oludda oluvuganya omuli ekibiina ekya National Unity Platform n'ekibiina ekya FDC Katonga chapter twali tukola ekisoboka okulaba nga bambi Segirinya ava mu kkomera waakiri afuna obujjanjabi obaolyawo obuyinza okuba nga bumuyambako asobole okuba nga akutereera adde engulu asobole okuddamu okukwasaganya emirimu gye. Kati ekintu kye baakola ku Segirinya Balamu yalinda Segirinya gye yali agenza okufuna obujjanjabi mu ggwanga lya Kenya n'agendayo ebigambo Segirinya bye yayogeramu bijjukira era ye yennyini n'avaayo ne yeetonda n'agamba bannange siina nsonga yonna ku muganda wange amanyiddwa nga Alex Waiso Mufumbiro era ebyo byonna byonna katubijjeewo okutandika n'olunaku olwaleero. Ebyo byonna byonna ebigambo ebyo byava ku ddiiru Balamu ze yalinga ayagala okuleetera Segirinya olw'okuba yalaba nga ali mu mbeera mbi ng'ayagala amukozese recording ogambe nti NUP banyambye ye nga ayagala kimu nti NUP bagivumirire ebeere ng'efunye erinnya ebbi mu bantu. Kakati kino ekintu bagezezaako emirundi mingi okukikola ku Adam Mulwana ng'akyali mulamu nekibalemerera kubanga musajja abadde ali solid nnyo abadde akkiriza mu nkyukakyuka era nga akkiriza mu bakulembeze abalwanirira enkyukakyuka. Adam Mulwana we yagaana ddiiru zino kati babadde bagezezaako okukolera bwe nga mwetegereza mwalabye ebigambo fulufiga bye yayogedde we babadde ku National Theatre ng'agezaako okugamba nti bannabyabufuzi mujja luvannyuma ng'omuntu afudde naye nga beerabidde nti bo abali ku sayidi ya MK ne sayidi ya NRM beebazze nga Adam Mulwana amaze kufa kubanga abadde mulwadde ebbanga lyonna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Dr. Kano Nkiza Besigye n'abakulembeze abamu mu FDC n'abakulembeze abamu mu National Unity Platform babaddengawo nga bagezaako bambi okukola ekisoboka Adam Mulwana okulaba ng'awona obutwa era Adam Mulwana yafa ayogedde nti bampa butwa obutwa baali bwaki ennyimba ze yayimbanga ezaali zisuusuuta ab'oludda oluvuganya. So kakati olunaku olwaleero Balamu bagezezaako okugenda okukola zi speech zaabwe ezivumirira ab'oludda oluvuganya nga baagala okuteekateeka embeera eyo balowoozese nti opposition tebalina kye bakoze mu bulwadde bwa Adam Mulwana wabula Erias Lukwago bwakutta omuzindaalo ngenda kakuwa kawulirize asabudde Balamu maaso ku maaso. Balamu ne bimuggwako nga bwe nkugambye tafunye waazi wayogerera bigambo bye era bamugambye ssebo bino bye mwogera mubiteeke n'ebbali mulekerawo okukozesa abafu bw'ati bwamugambye njagala nabyo mbikuwe ate nzije mbere nga nkwongerayo. Naraba ne Balamu kikoze bulungi muganda ntashumbaliwo. Balamu ali mu projekiti muhoozi ng'agenze gye bajjanjabira Segirinya naye ne recording n'akola nga bw'oteeka ekimusu mu jukebox n'abaayo omutwalo ku mwana nga katandika oyogere bano abanoovu tebanyambye bano abagunde tebanyambye musajja wattu Segirinya nekulitanenganda Balamu nammwe mwemukutte Segirinya ne mumusiba tugumye ne tugulwa okulaba tumujja mu kkomera embeera ye etabukidde mu ddwaliro amini mu kkomera Dr. Besigye ono n'abalala tusituse Dr. ono tuyinza nakwogera ku byama ebimu n'asitubanga omusawo nagaka tujjanjabe Segirinya tafiira mu ddwaliro ne tulwana embeera yonna Segirinya tafiira mu kkomera Balamu n'ojja n'omulikodinga ng'omukozesanga jukebox yogera kino bano tebanyambye miraba bajja babikolakola that practice must stop. Mulekerawo okukozesa abalwadde nga jukebox kubanga buli omu ayambye omuntu agenda kujja ng'ayogera kino ayogera kiri. Kale ndowooza obiwulidde bulungi nnyo Ssaalongo Erias Lukwago ebigambo byasomedde Balamu byabadde ayagala okuba nga aleeta mu kufa oba mu kuziika Adam Mulwana naye abigenda okuba nga bivaayo byonna tugenda kuba nga tubikutuusaako Red Zone TV kwoli bw'ato nawe okuba nga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko ate okwate ne kade aka notification obire nga tomisinga nsonga yonna ogende otubeere nga ate ogenda ne mu comment section teekamu obubaka otubulire wa amawulire wegakusanga tubeere nga tutambula ffenna mwebale kuba nga mukyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako
Red Zone TV nga tukuweereza amawulire nga bwe tugafuna bwe tugakutera ku mmeeza yo awatali ku editinga nsonga yonna.